ababagamba nti baleeta gavumenti empya balina zibbiiki basula ku byalo biramba abakuumi abatendekebwa gavumenti eno be babakuuma abaana abo bagezi bazibu bakoze embaga zaabwe nga bukyali gavumenti eddako eyinza obutakuwa chance kukola mbaga oba eri yategere kyeŋŋamba saagala obwongo bwo bukulimenti saavisi erimu ebyobufuzi saavisi erimu bya mwoyo okulabula setaani distractor setaani akola ebintu nga byonna byakubuzaabuza weesiriwaza mbu olinda Uganda empya bagititte ku mmeeri ebimu ku nsonga Mukama ze yankomezaawo ze ndowooza kubagaana kwasaamirira Sigambire neighbor nti ezimu ku nsonga ezaakomyawo muzeeyi Bujingo kugaana abantu kwasaamirira agisetuba omusomi w'edduwa yakutuusaako pulogulaamu zino agisetuba omukubira ku nnamba 0703 31 39 25 agisetuba bw'omukubirako omubuulira nsonga gy'oyagala akuyambemu agisetuba takozesa ddagala asoma dduwa ze zo ne zikola omulimo agisetuba baakoleddeko bamutenda naawe atannamugezaako mukubireko ku nnamba ye y'essimu ye gye nkusomedde ne ku sikulini yaffe weeri awo tojja kwejjusa tugenda mu maaso ne pulogulaamu yaffe eno Pastor Bujingo akaaye avunaana His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu omusango oguvunaanisa Robert Kyagulanyi Ssentamu kubeera na ttaka yiika na yiika kya nnaku nnyo ti Pastor Bujingo ettaka lyaliko eririko Kananirandi olwaliro endiga we zisabira ttaka ddene zzibu kituufu wadde mu nvuuvuumo byogerwa nti sirirye baamupangisawo bupangisa kugira ng'akolerawo okufunirawo akasente akatambuza muhoozi pulojekiti y'ensonga lwaki endiga zibanjiza Pentagon enkya n'eggulo naye Pentagon tesobola kulinnyawo ku ttaka eryo kuba nannyini alowooza likozesa birala si kuzimbako kyaki yo omusango gwavunaana Robert Kyagulanyi Ssentamu kubeera ng'alina ettaka yiika na yiika mu ggwanga erirye wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Munnayuganda ate era Omuganda okubeera n'ettaka mu Uganda tegubangako musango naye ate naye Pastor Bujingo ettaka ly'alina oggyeko eryo kwasuubiza abantu okuzimba kyaki naye alina ettaka lye ng'omuntu era tewali alyogerako naye tavangayo kugamba nti bannange waakirika nkwateeka katundu bwe kati nze mbireko abantu bange ekkanisa bave mu ttenti wabula ye avunaana Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba nti nno ye alina yiika na yiika kyokka asuubiza abantu ensi n'eggulu ate nga tagenda nagituukiriza ekyokulabirako Kyagulanyi Robert Ssentamu baasuubiza ensi n'eggulu tabasalangako wadde ekikumi kyabwe nti tusonde tuzimbe Uganda empya Uganda empya buli muntu agyetaaga okusinziira kubeera nti nno oli Munnayuganda nga Uganda gye tulimu olwaleero laba bwetambula si bweteekeddwa okutambula naye ate asolozeza ensimbi mu bantu nga basuubiza okuzimba Pentagon kati myaka 9 tasimangawo wadde omusingi naye ate kati naye ali ku Bobi Wine amuvunaana oba eri yategere kyeŋŋamba saagala obwongo bwo bukulimenti saavisi erimu ebyobufuzi saavisi erimu bya mwoyo okulabula setaani distractor setaani akola ebintu nga byonna byakubuzaabuza weesiriwaza mbu olinda Uganda empya bagititte ku mmeeri ebimu ku nsonga Mukama ze yankomezaawo ze ndowooza kubagaana kwasaamirira Sigambire neighbor nti ezimu ku nsonga ezaakomyawo muzeeyi Bujingo kugaana abantu kwasaamirira ndowooza emisango gy'obutemu gyonna mu kkooti za Uganda giveeyo wayingireyo emisango gy'okubeera n'ebibyo mu Uganda eno ekulukuta omusaayi omuntu yenna avunaana His Excellency Bobi Wine okubeera n'ebibyo mu Uganda eno ekulukuta omusaayi talina njawulo na muntu avunaana mukyala kuzaalira waka olw'okuba ambyulensi eruddewo okutuuka emutwale mu ddwaliro gy'alina okuzaalira olw'okubanga mu agenda yaabwe mwalimu nti tugende tubaavuwaze tubatte tubafukamize babeere nga be balina okujjanga okutwegayirira okubawaayo ke tubawaayo
ebeerenga Uganda eringa ng'enkota y'ettooke naye nga bo tubawagulirako myera. Omuntu yenna ajja ne yeewaggula n'abayitako n'akola ekyo ekitaali ku pulaani yaabwe afuuka mulabe waabwe era abeewuunyisa nnyo y'ensonga lwaki beewuunya Bobi Wine ono lwaki agaggawalidde ku mulembe gwaffe ate nga ffe mu agenda yaffe twajja nga tugamba tulina okubaavuwaza tulina okubabba tebalina kubeera na byabwe kati bonna obwongo bubeesibye beebuuza Bobi Wine ajja atya okubeera n'ebibye ku mulembe gwaffe lwaki talinze Uganda empya eyaabwe oba gavumenti eyaabwe agaggawalira omwo lwaki agaggawalidde mu gavumenti eyaffe kyekiri kyeggambye nti omuntu asobola okunenya omukyala azaalidde ewaka kyokka ng'omukyala oyo yabadde yakubidde dda ambulensi ejje muno n'emutwale mangu mu ddwaliro asumulukuke naye olw'okuba ambulensi eruddeyo nnyo omukyala n'akiraba nti bw'ateerwanako agenda kufiirwa obulamu n'omwana we kwe kusalawo yeewalirize asindike omwana regardless ambulensi ze oba tezze kaakati ne bano mu tageti yaabo babuuza mwe mwali muteeseteese kugenda ddi tutandike okukola naffe tubeeko n'ebyaffe ng'owa ambulance yali eteeseteese kujja ddi etwala omukyala mu ddwaliro asumulukuke nammwe mwali muteeseteese kugenda ddi naffe tutandike okwerwanako. Bobi Wine alinga ng'akataala mu kibuyaga kunta kasobola okwaka naye kaaka lwa kisa kya Katonda. Uganda erimu abantu 445 mu His Excellency Bobi Wine gwe mujjayo ng'ekyokulabirako ku ngeri gye mugabidde bannansi obugagga. Obusiraamu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yawa era yajjawo bw'ofuna omwana weebaza Allah kyokka era bw'agenda ogamba nti yawa era yajjawo nammwe mubanga yemmwe mugaggawaza His Excellency Bobi Wine omu then lwaki temwetikka omusaalaba gw'abaavu abangi abali mu Uganda kubanga abaavu be bangi abagagga be batono naye mmwe munokolayo abatono abagaggawadde ne mugamba nti abo ffe tubagaggawaza senga regimu yaffe yalimbi tebaali gaggawadde naye ng'ate ensi mwe mukyogerera abasingamu obungi be baavu ne ntubuuza bwe kiba nga yemmwe muvunaanyizibwa ku batono abagaggawadde then bano abangi abaavu ennyo who is responsible to them. Lwaki buli ekyamatendo mukyegabira ne bwe kiba ekyamatendo nga kye kitono kyokka ebibi ebingi ate byo ne mubisawuka eri nze nandirowoozezza nti bwe guba omugaso gwa gavumenti gwa kukuuma bannayuganda gwa kubateerawo ngeri ya kukola ssente gwa kubagaggawaza then lwaki bano abagagga abatono mubeewa ate abaavu abangi ne mubeesammula nti bussiru bwe bubatawaanya tebaagala kukola nga n'akwata obukwasa akazindaalo ajja n'afera abantu n'abajjamu ssente naye ng'oli akeera ku owina okusindika ekigaali mwavu n'akyusaako omulimu n'agenda mu paaka yadi ne mugyokya n'ajjako awo ku nguudo alengerewo bbiriŋŋanya we Jeno Katumba Wamala yagambye baveewo wadde nga ye akolanga muzindaalo waliwo agwogererako bwe bavaawo ne bagenda mu boodabooda ne muzikwata bwe bava mu boodabooda ne bagenda mu byobulimi mmwanyi ne mujezza bwe bava mu mmwanyi ne bagenda mu vanira ne mumutema ebbeeyi then who is responsible bwavu bw'abantu abo bwe kiba nga yemmwe muli responsible ku bugagga bwa His Excellency Bobi Wine kaakati olwani abeera avunaanyizibwa ku bwavu ku buyinike obw'abantu abo nga tonnenyumiriza mu His Excellency Bobi Wine bw'ayina ettaka eddene ku mulembe gwammwe lwaki toyitako mu malwaliro ga gavumenti n'olaba oba eriyo eddagala olemeddwa okugula omukebe gwa Panado nga n'omusolo ogulina ogutwale mu ddwaliro olemeddwa okuzimba enguudo nga n'omusolo ogulina ssente ozikuŋŋaanya mu bungi okole enguudo ennungi wabula oli ku His Excellency Bobi Wine bw'owewa credit bw'agaggawalidde ku mulembe gwo naye ng'omulembe gwo kwowewera credit nti ye gwamugaggawaza gw'osanga nga mu ddwaliro teri ddagala kw'osanga abakyala abazaalira wansi ng'obutanda mu ddwaliro tewali kw'osanga enguudo embi ezifiirako abantu leero n'enkya ne luli naye gwe weesibye ku bantu Mukama be yeeyambira direct ozze mbonaawe olaga gavumenti yo bweri ennungi oba omulembe gwammwe bwe guli omulungi omulembe gwammwe gulina kuba mulungi mu ngeri bweti ffe tetugaa nti gavumenti etuwe ssente no
Omuntu yenna akola statement eyo ye musiru akyasinze mu byafaayo by'ensi eno bw'ogamba nti gavumenti si yalina obbagaggawaza mugende mukole golowooza gwatusinga obukozi. Bw'eba gavumenti si yalina otugaggawaza kitegeeza tetuvunaanyizibwako n'omugaso gwayo gubeera teguliiwo. Gwate lwaki oba otubanja omusolo gw'otalina kutuddiza then gw'ogutusoloozaako ng'ani? Yeggwe Kayisaali oba yeggwe Yesu nti tulina okukuwa ekimu eky'ekkumi. Kubanga omusolo kitegeeza kukuteresa otukuŋŋaanyize otukolere bye tutasobola kwekolera ng'abantu ssekinnoomu. Naye nkuwa omusolo ate oŋŋamba gavumenti si yeyina okungaggawaza then lwaki obanja gy'otaawola? Bw'eba gavumenti tevunaanyizibwa ku well-being n'ensi of mind then era teyina lukusa lujja lunzijjamu musolo. Nga ne bw'otaa musolo bagamba olidde mu nsi lukwe. Nga ne bw'okukusa amagendo bakkubirawo masasi. Kyokka bw'omala okuwa omusolo ne weerekereza okukusa amagendo n'ogamba kampite mu mitendera emituufu gavumenti njiwe ssente bwe ntuuka okugibanja services enziramu ne ŋŋamba olowooza nze nnina okugaggawaza? Olowooza nze nnina okugaggawaza? Ffe tetwagala gavumenti tugaggawaza. Twetaaga kimu service delivery. Bwe nnaaba ne service delivery nja kuzijjamu obugagga obwange. Omulamu yagaggawala gwe nteera eddagala mu ddwaliro omutwe we gunnuma ŋŋende emulago nzigyeyo panado wange mmireko omutwe guterere ŋŋende neekolera ssente zange. Kola enguudo ennungi ezinsobozesa okutambulirako nga ndi safe okutuuka ku mulimu ŋŋende nkole ssente zange n'okudda eka. Teekawo minimum wage nga buli munnayuganda omukozi asobola okuba n'omusaala ogutandikirwako nga gumuyisaawo. Gyawo emisolo emingi ennyo ku bintu bye tutunda tusobole okugaggawala. Naye mu Uganda w'osanga omukozi ng'akolera ssente zitawera na ddoola emu. Mu Uganda osanga omukozi akolera 3,000 ng'ate ddoola egula 37,700 oba 38,000. Mu bufunze mu Uganda mulimu omuntu akolera ssente ziri less than $1. Then omujega najja. Temujjangaggawala ne mu gavumenti empya yererere. Naye nga olw'okuba Museveni be bannannyini makampani, olw'okuba Bujingo be bannannyini makampani agali mu Uganda, bawulira ng'okuteekawo minimum wage nti omukozi asookerwako afune $200 buli lunaku. Omukozi asookerwako alina okufuna ssente ezitakka wansi wa $60,000 oba wansi wa $50,000 omwezi. Naye mu Uganda mw'osanga omuntu ng'akolera $12,000 omwezi, which means olunaku akolera 4,000. Naye ng'emitwalo 12 wallahi gy'akolera omwezi tegimala na musumba omu agamba nti bannayuganda basiru. Okuva ewuwe Namayumba gye yawasiza malaaya ye ajje ku kkanisa era gimuzzeeyo. Then bali wano babolobota ttabwe bagaggawalidde mu gavumenti, bagaggawalidde mu gavumenti. Then ate abaavuwadde, who is responsible? Maama w'omulungi ye maama w'omubi. Lwaki mu bantu alagayo n'omulungi yekka kaalala? Lwaki ye omubi tayagala kukkiriza nti mwana wange? Nkugambye obusiraamu bugamba yawa era yajjawo. Then Bobi Wine bw'oba gwe yamuwa kkiriza nti n'abatayina gw'ensonga lwaki tebalina. Bagamba munno bali mu struggle, basula mu mayumba ga kalina, basula ku ttaka obugazi bwaguuga n'ebirala. No, it's because Bobi Wine munnayuganda. Ate munnayuganda omubuufu, munnayuganda atategeererwa, munnayuganda eyagaana okutuula ku mmeeza nammwe kubanga mmwe musaanyawo na kuzikiriza. N'ekirala ali mu nsi ye. Olaba gwe omugwira. Olaba gwe omugwira Bujingo ojja n'obeera n'ettaka ku lw'entebe ekitende, n'ojja n'ebeera n'ettaka ku Kanani, n'ojja n'obeera n'ettaka ewa Namayumba. N'eddala lingi lye tutamanya eriri mu Kanani Estate kubanga eyo Kanani Estate sente ezaali eza Pentagon mwazikolamu Kanani Estate okugula bannansi bonna okubajjako ettaka lyabwe mulyezze. Olaba gwe obeera nabyo omugwira ate bali okwabwe
Kyagulanyi ate bali okwabwe Kyagulanyi gw'omuzza obuzzi ofune ebintu ewaabwe Kyagulanyi naye Kyagulanyi bw'afuna ebibye ewaabwe oba bw'akuuma ebyali ebibye ewaabwe n'omutekako olukongono nti abantu bagamba Uganda bleeding amusaayi kyokka balina ebyobugagga balina kino naye nga bali waabwe osanze omusiraamu ayambadde ekkanzu n'entalabuusi nti baabo kuyiddi baabo bagenda kusaala kyokka bambadde entalabuusi n'amakanzu naye nga basiraamu n'olunaku mulumanyi nti lwayidde ekyo kye balina okwambala Bobi Wine okuba ne byalina byonna bimugwanidde kubanga ali waabwe kyokka ate ffenna tulina okubeera nga ye ne bwe tutabeere nga ye obugazi bwatuddeko naye ffenna nga buli omu asobola okuganyulwa mu nsi nga buli omu afunye omugabo gwe ku nsi ye nga sibya Bobi Wine yekka mmwe gwe mwenyumirizaamu bumumuwadde obugagga mu buwebbebekulu akolagana nammwe butereevu owammwe asula ku gundi ku fuuti andi mugamwe mugabo obugagga oba mmwe mugaggawaza mmwe muleese embeera tukozesa ssente lwaki ye bebekulu asula ku fuuti poloti ana ku 100 lwaki ka miliyoni asula ku ana ku 100 ate nga badiiringa nammwe butereevu lwaki ono atadiiringa nammwe gwe mwesibako kitegeeza nti nabagamba waliwo abantu Katonda beeyambira dayirekiti waliwo abantu Katonda batatumira mubaka nga ye abeeyambira dayirekiti nga kubba ate kwe tulina subscribinga naffe okweyambira awamu ekyo bw'ogamba nti His Excellency Bobi Wine abakuba kyokka agaggawalidde ku mulembe gwammwe lwe mukakasa obubi bwa gavumenti yammwe nti olaba asula ku yiika 10 asobola okulaba obubi bwammwe saasira nze asula mu kazigo nga mwanjokyeza ebintu mu paaka yadi nga mwanzibira boda yange mwagibowa ne mugitwala eri awo ku CPS evunda mwaginnyima mwagala gitundira ku nnyondo simanya auctions abasoma mu nnyambekawo eba auctions saagala kumanya izo omukyala gwe mwadya sigiri kwe nali njokera kasooli oluvannyuma lw'okungoba mu paaka yadi mwokyezaayo ngudde ne ŋŋamba embuyaga efuuwa ayimiridde kanziremu ngezeeko osanga nja kutambula bupya ne ŋŋamba kankwate sigiri n'emisooli kapito wange wa mitwalo 2 n'ekitundu eŋŋanda enjokya ne mujja ne mukitikkambu abagenyi bagenda kujja tebalaba abantu abookera kasooli ku kkubo gwe saasira ku muntu ng'oweerusanja ate ye gwe mwasendera ewakaawe nga mulimba mbu kikyonco yasenze ettaka eryo naye nga mukimanyiye mmwe kubanga tewaliyo kikyonco yajjanga endiga naye ng'endiga eyo eyambadde bwambazi ddiba munda nga musege waliwo ekigiri munda Yoweri Kaguta Museveni Janati Kataha n'abantu ab'olubatu mu gavumenti yammwe be baali bakikyonco saasira nnyo omukyalo oyo gwe wasendera ewakaawe namwandu oba omwami gwe wasendera ewakaawe bw'aba His Excellency Bobi Wine asula ku bwaguuga asobola okubakyawa to that extent saasira ku bantu abo kugamba otya Uganda bleedinga ng'asula olaba gwe omuzzi gwasula ewagazi mu nsi yaffe etali yammwe ate olwo bali okwabwe lwaki ye bali okwabwe takkirizibwa kubeera wagazi mu nsi ye ng'omuzzi empuunyuunyi emmomboze esobola yo okuba nabyo mu nsi yaffe oli akuvunaana okuba n'ekikyo mu nsi yo omugwira akuvunaaneko nno nga mwana wa kitaawo na nnyoko naye omugwira kibanga omwana omujja na nnyina bw'anajja n'afuna omugabo ewa kitange olw'okuba kajja kato taata waffe n'akakuza n'akalabirira taata bwe yali afa n'akola eddaame lye ekiraamo kye eddaame liba lya Ssaabasajja Kabaka n'akola ekiraamo kye naye nga mu kiraamo nze mpadde eka ye Nabaziza muto wange n'amuwa yiika y'ekyengera oli n'amuwa eka ye Magere omulala n'amuwa eka y'Egiini naye n'agamba nti naye wadde nga guli gutyo omwana ono nze mmukuzizza 5 yange ku 10 eri emutundu
agitwale wadde nga si ya musaayi gwange n'atandika kaakati bali awo bawoza musimanyanga mafutubaddeko musimanyanga ndi mujjana nnyina musimanyanga wano si waffe kyokka nga bo balina eka ng'atenze muzeeyi yandekera 5 ku 10 bano bali waabwe gw'oli muzibuzi Uganda erimu ssente mwe muli basiru busiru abatasobola kugaggawala abatasobola kukola ssente mwe mwebuze bano Bakyagulanya babawusa bazijjawa nze nsobola okutandulula ku bigere mu kika kyaffe eky'obwavu n'empita ayitawokko naye olw'okuba bannange mbalaba nti bali bubi nnyo kwe kubayita nti bannange mujje twetambulireko lubaale tateredde tusumulukuke ffenna neeyongereko nga nze asuumuseemu ate nammwe musituke then nga lubaale avaayo ogamba mbu tuli babi ogamba mbu tetuteredde ogamba tetubaagaliza kyokka gwe twakugaggawasa nedda ekika tulimu bammembers 10 lwaki nze nzekka gw'ogaggawasa waliwo ekitali kituufu twetaaga okukutereeza lubaale sinakindi twetaaga okuwunika oba okugulika twetaaga okuwangamu mu lubaale waffe lubaale omugagga kirabika ffe tulina waabwavu nange neesimattula bwesimattuzi okubaako kyenfunawo naye abangi be bali obubi lwaki nze gw'ofuula ekyokulabirako mu kika ky'enjovu ekiramba mbu lubaale ateredde olaba yeekolera itongwa avuga benzi lwaki nze nzekka lwaki si ffenna kale nze bwe mba nvuga benzi omulala avuge ka pijoti enkola enkadde kale oli abeere ne kapiki naye mu kika ewaffe waliwo n'abatasobola kwegulira ngatto batambuza bigere nga nti wadde akagaali kasse wajjuba waliwo abatasobola keegulira oli ku nze olw'okuba nsobodde okugulayo ka kibiina mu kika ky'abaavu ogamba nti lubaale ateredde nedda lubaale aba tateredde lubaale atereera nga balansi abaavu be batono abagagga be bangi awo kirizuulibwa nti ne mu binyeebwa byosekudde temubula mpulunguse be bano abaavu abatono naye empulunguse ku muntu asekula ebinyeebwa ze zirina okuba entono ng'ebigonze bituuse ku siteegi y'okuliibwa enva bye bingi naye gwe empulunguse mu binyeebwa byo ze nnyingi ebigonze bye bitono ate bwewaana bw'omanyi okusekula oli mugwi wa ddalo kaakati naguno omusango bagenda kuguggula ku His Excellency Bobi Wine Kyagwa alabye nnyo obeera otya omugagga mu gavumenti yaffe ogaggawalira otya mu gavumenti yaffe oyitirawo otya mu gavumenti yaffe era nagwo banaatera okuguwandiika eyatemula ye si mukyamu eyatemula ye si mukyamu eyatemula Richard nga ye mukyamu mu ngeri ki naye eyeekoleddewo mu kibuyaga ono omungi akunta akatatoobake ne katazikira kati kibuyaga yeewaana nti ndi wakisa sikazikizza naye ng'obutaala bw'abalala bonna buzikidde omusajja alina engalo ze mu musaayi avunaana eyeekolera ajo munafu ennyo asalawo eyeekolera ako yakankubira kange ajo munafu ennyo asalawo eyeekolera omutemu avunaana omukozi okufuna omutemu mu bufunze naye ekyamussa Richard kwasaamira Richard yali ayasaamiridde ki najja nze ekyankomyawo kulabula abantu basaamirira wali olazeewa wali ogenzeewa ffe nga tetukuwuliranga konti abange wuuna agenze wano ddiini owaaye mukulu ssebo wali olazeewa gwe watwala gwe tewagenda ekyo no kiddanga namwe okulimba ensi mbu wagwa ku bulumbaganyi gwe wakola obulumbaganyi era n'otwala obulamu bw'omuntu kakati ogaba kukolako obulumbaganyi naye Mukama yakuyamba n'otagenda n'okoma wali ovaawa owaaye ssebo Mukama wange w'ekitiibwa ennyo wali ovaawa hajira ennyinda emulinganga eyanguli pooki wali ovaawa babagamba Uganda empya ojja the Uganda empya bagitisse ku mmeri idiose of the highest order reasoning capacity yali badde ya full figure ate nga netasobola gikozesa ye gwadi kosa tewali Uganda empya egenda kujja
eno gye tugenda okuyiwa mu jjiiki tujoze twozeemu omusaayi gwa Richard okululuma omusaayi gwa Richard okugwoza kwe kukwata gwe yamutemula olwo tuba tukola Uganda mpya kwe kuwa obwenkanyabo abattiddwa ababiddwako ebyabwe nga tukwata abo ababakozeeko ebikolobero kye bayita Uganda empya. Tewaliwo Uganda egenda kuzimbibwa, Uganda egenda kulinovatingibwa nga tujjamu abo abatasaanidde kugibeeramu nga tubateeka eruzira oba ekitalya gye balina okubeera. Nga ggwe omutemu bw'okwata omutemu oba oyozezza omusaayi gwa Richard mu Uganda era Richard afuna okutebenkera n'abaana be basanyuka nnyo ne nnamwandu we asanyuka nnyo. Kye bayita Uganda empya kwe kujjamu ebitasaanidde kubeeramu. Byebyo nno ababadde bebuuza Uganda empya nkakasa nti kati bagitegedde. Ababadde bakuliriza nti lwaki Kyagulanyi Robert Ssentamu mugagga mu gavumenti yaabwe mutegedde ensonga lwaki mugagga kubanga ali waabwe alina obuyinza bwonna obufuna ettaka lyonna ly'ayagala kasita banga aliguze mu mazima na bwenkanya kubanga era ettaka lye tetuwulirangako nti liriko enkaayana nti waliwo alyesibako. Yaligula mu mazima n'obwenkanya era nga Munnayuganda ajjudde. Olaba n'abazza obuzzi mulina ettaka eddene erisinga n'erya bannannyini ggwanga. Ate olwo Robert Kyagulanyi Ssentamu ye nnannyinimu ataakola atya lwaki tabeera na ttaka? Uganda egenda kuva kubanga eno Uganda erimu ne kosi gye bayita ani akusindise. Wano mu Uganda ne bw'olisoma ebitabo byo nga gwe asinga mu kiraasi nti ono essajjani gwe tubadde tuyina asinga, ono ye accountant gwe tubadde tuyina Makerere asinga. Bw'agenda mu ministry yonna okukola nga auditor general waabwe bajja ku butundu tebajja kutunuulira mpapula, tebagenda kutunuulira bukugu bwe, tebagenda kutunuulira experience, bagenda kutunuulira nnyindo ye, erinnya lye naani amusindise. Nabagamba we Makerere essaawa eno weetaagibwawo course gye bayita ani akusindise kubanga ani akusindise ya mugaso nnyo n'okusinga bino ebitabo by'osoma. Ani akusindise ya mugaso nnyo okusinga emyaka egiwera 2 omwana gy'asomedde. Azironga azo olina akusindise ne bw'olibeera ng'olina kugogola mifulejje gya kazambi nga muganda wa Museveni Violet Kajubiru olw'okuba oli mwana wa mumanyi olikaayo sira ogenda kufuna ekifo eky'amaanyi mu Ministry ya Education.